Yes, mugamba mutya bannayuganda, mugamba mutya yonna yonna gye mutulabira, yonna gyonna gye musinzira okulaba nga mutulaba each and every single time. You're welcome to MMTV, tukwaniriza nnyo ku MMTV, webale nnyo kubeerako ku MMTV, webale nnyo kusubscribinga, webale nnyo kulaba nga commentinga, webale nnyo kubeera nga olikinga na okola buli kimu. Watanaba kusubscribinga nkujjukiza subscribinga tulabike nga tugendera ddala maaso n'amawulire each and every single time we come live and direct. Webale nnyo kwekuumirako ku MMTV. Oyogola baawo ye mukyala Dorothea. Mukyala Dorothea yakyaka nnyo after akayimba ka Chameleone ke bayita Dorothea. Nga Chameleone nga kayimba amaze omuyimbira akayimba ka Dorothea. Dorothea ono Chameleone yamusisinkana nga agenze e Kenya okuyimba ne mwana mulenzi Red Sun. Ebiseera bye nga alina ba Red Sun mubijjukira bulungi nnyo. Yasinkanira Dorothea. Ne bakwatagana bulungi nnyo era n'amuzaalamu omwana. Abantu badde bagamba Bebekulu musajja mukulu alina omwana alina emyaka 25. N'obukulu bwa Chameleone tubuzudde alina omwana ow'emyaka 18. Yamuzaalamu oyo mukyala gwolabaawo gwe bayita Dorothea. Dorothea mukyala muna Kenya era abeera Kenya side zeeyo era n'omwana we abeera side za USA. Ne Dorothea bagamba nti Dorothea ebintu byamujjako, enjaga yamujjako na buli kimu, ebintu byayakozesa ebintu byamaanyi nnyo. Naye Chameleone tuzudde ng'alina omwana we gwe bayita Ayla yamuyimbako ne mukayimba akamu n'agamba nkolerera ba Ayla babere bulungi. Era Chameleone Ayla ono avudde n'ajaguza emyaka 18. Abantu kye babadde batasuubira, abantu bonna kibewunyisizza nnyo ekya Ayla okubanga aweza emyaka 18 oba ekya Chameleone okubaira nga alina omwana aweza ejo emyaka 18. Subscribinga kankwe omusasi waffe akuwe bwino wa Ayla. Anya nedobozi abampita ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior nakulwale tukuletedde Jose Chameleone nno alina omwana gwe yazaala mu mukyala gwe yafuna Nairobi e Kenya amanyikiddwa nga Dorothea. Omukyala ono yamufuna walinga Chameleone yageze Nairobi okuba nti atandika music career ye n'emusajja mukulu amanyikiddwa nga Red Sun. So Red Sun engeri gye baali nti bali ku course n'okuba nti batambula mu Kenya nga bakabinyo bagenda Mombasa ne baba nti bafunamu Khalif. So Jose Chameleone bwatu yatandika okuba nti alaba omwana ono ne bagetinga so close naye atenga mu mwaka gwa 2000 Jose Chameleone yafunira hit e Kampala baali bonna n'omukyalo ono amanyikiddwa nga Dorothea. Okuba nti abeera ne Dorothea Jose Chameleone begatta ne bazaala omwana amanyikiddwa nga Ayla Onsesa Mayanja. Omwana ono abadde nga jali nakulwalero omwana ono aweza emyaka gy'obukulu 18. Era nga mmwe ababadde bagamba nti Bebekulu mukulu mukadde olwokuba alina omwana amanyikiddwa nga Alan Hendrick Sali mu kikomeze ddala. Ne Jose Chameleone naye si muto kubanga alina omwana we kati aweza emyaka gy'obukulu 18. Ayla Mayanja akola ebintu bino wamanga. Ayla Mayanja omwana wa Jose Chameleone gwe yazaala mu muzungu mu Belgium azanya photographer alimu art and design atenga nebyo kuyimba agezaako naye nga ate passion ye eya music yagenda nga efa mpola oluvannyuma okuba nti mama we tebasobola kuba nti babeera so close ne tata we ne babeera nti tebasobola kubeera so close ne tata we. Mwana ono teyafuna kuyigirizibwa kumala kuba nti agenda n'ekitone kye ekyokuyimba mpola wabula ate mulungi mukuba ebifaananyi, photographer wa kabinyo atenga mulungi mukuba nti designing engoye, art and design kogata ne photographer. Mwana ono ali ku myaka 18 egy'obukulu. Chameleone yasala okuba nti ajja omwana ono mu kamera because ebigambo bingi ebyali bitandise okuba nti byogerwa nga bagamba mu Chameleone yasaddaaka omwana ono mu Illuminati nga mugamba mu Jose Chameleone omwana wa ayiika endusu, omwana w'embu yavaako alinga kintuntu. Jose Chameleone we mwatandika okuba nti mugerera ebigambo yasala okuba nti yasirika n'okuba nti abavaako n'okuba nti akyusa systems empolampola era nga yasaze okuba nti akomyawo Ayla Mayanja mu kamera nga wezeze emyaka gy'obukulu 18. Omwana ono mulungi mubalagavu, toyinza agamba musimano wa Jose Chameleone because amufaananira ddala. Omwana ono bw'ogenda ku mikutu ejja Jose Chameleone ejja ku Instagram zonna yabadde omwana ono yamutaddeyo bulungi kugatta naffe abantu tugenda kuba nti
kutusako ekifaananyi mpola mpola olabe Aira bwafaanana. Omwana ono oyinza okulowooza muwala wa Palaso oba wa Wizo because alina kifesitine kinene ekya Wizo ne Palaso amatamatama ago. So nolwekyo kikulagira ddala nti omukulu gwe bayita Dr. Jose Chameleone omwana wuwe. Now ng'awezezza emyaka gy'obukulu 18 gwe olowooza Jose Chameleone alina emyaka emeka? Atugamba mbu alina emyaka 4 ng'ate waliwo omuwala omulala amanyikiddwa nga Doreen alumiriza okuba nti muwala wa Jose Chameleone naye alina emyaka 27 naye ng'ate bagamba Jose Chameleone agamba muye tazalanko baana baddugavu tazalanko mwana muntu muddugavu strictly ne Daniela ali half caste, half Muzungu, half Muganda. So nolwekyo binono Jose Chameleone wetwebuliza alina emyaka emeka era nga Aira gosubira Aira nakomawo mu Uganda obanada because like contact ya Jose Chameleone ne Dorothy afira ddala olw'okuba kuba nti Dorothy yali yatandika okuba nti yakozesa drugs mpola mpola era nga omukitu gyava nekigamba nti Dorothy yagamba nti tagenda kundiza Jose Chameleone mwana ono. Jose Chameleone anafuna Aira oba tamufuna oba genda kusigala nga mulabako just mu bifaananyi mpola mpola. So bino n'ebirala byobaolinda mu episodes zaffe zigala kusigadde entambi kimu. So subscribe tubeere nga tutambula ffenna mpola mpola. Bye bye.